Okunoonyereza Terefayina kwekoze okusinga tutunuulidde ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi okuli paaka za takisi, obutale n'ebizimbe eby'ebyobusuubuzi. Ku miryango gy'ebizimbe ebikuŋŋaanya abantu abangi tewali yadde kabonero kalaga nti abantu banaaba mu ngalo era nga n'abantu bayingira ne bafuluma kyere. Abamu ku bannakampala balowooza nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo ebikozesebwa okwewala akawuka kano era baagala gavumenti ebagulire sabbuuni n'obudomola obunaabisibwa mu ngalo. Abasinga obungi tetumanyi naki bukwata butya buyita watuulidde emisomo tugiwulira ne gavumenti nakuvayo tusomesa butya bukwata tulina kwaki tulina kwewala ki n'ebintu bino ebikozesebwa mu kwewala obulwadde tebyetaaga kutunda birina kubeera nga gavumenti ebireeta nga bya bwereere. Gavumenti ereetewo emisomo gisomesa abantu kubanga abantu abasinga ne bwe bakulaba nga otadde akantu kano kentadde ku nnyindo balabira ddala ng'ate ggwe mulwadde. Nze ngamba oba baali tugemye bwe mba njiwa amagezi ekyo kiyinza otuyamba oba ne batugema. Mu katale ka Ssenti bali ku ddembe edda akayitibwa ng'Owino otuukiddeyo ng'abakakulira bakwataganye edda ne bannakyewa okutandika okusomesa abasuubuzi mu katale kano ku ngeri y'okwewalamu akawuka ka coronavirus. Olumala emabega eno oteeke zino engalo zino oziraba zifumite mu ngalo ginaayo bwoti ogire bwoti obuwuka buno bwonna obuli muno oba obujjamu. Ssentebe w'akatale kano Godfrey Kayongo Nkajja ategeeza nti wadde bafubye okusomesa abantu ku kawuka kano kyokka ebikozesebwa okunaaba mu ngalo tebimala. Ekimu ku bifo ebisinga okuŋŋaanya abantu abangi mu kibuga Kampala ke katale ka Ssenti bali ku ddembe kano. Buli lunaku abantu abakoleramu basoba 300 ate nga abayingiramu bakubisa mu muwendo ogwo. Kyokka twekkaanyiza emiryango gyonna egiyingira n'okufuluma akatale kano nga tewali bantu basobola kunaabira mu ngalo okwetangira akawuka aka coronavirus. Amazzi gatwala obudde buwanvu omuntu okunaaba omu asobole okukakasa nti ekintu kyakoze kituufu. So nga buno obuntu bw'ofuuyira busaasaana mangu omukono gwonna n'oba nga ogumaze. Bwe buba nga tebukolerwa wano bongere okubujja mu nsi gye buli nga ensi ezo tezinnaggalawo kubanga obwetaavu bunene. Bwe buba nga bukolerwa wano gavumenti ebusubsidizinge ku miwendo. Embeera eri wano teyawukanako n'eri katale k'e Nakawan ku miryango egiyingira tekuli bantu bebakozesa kunaaba mu ngalo ng'abasuubuzi abagezigezi beekoleddeyo obuwero obubika ku nnyindo nga babukoze mu bikuta by'emicungwa. Mmeeya w'e Nakawa Ronald Nsubuga bali mu ezo lwalira lumazeeko ng'asomesa abasuubuzi mu katale kano ku ngeri y'okwewalamu ekirwadde kino. Kikwetaagisa okuba nti onaaba mu ngalo, kikwetaagisa okuba nti tomala gakwata munno mu ngalo, kikwetaagisa obutahaaginga munno kubanga akawuka kabi nnyo era kafuuse buzibu. Omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Kasiita Aisha Ssekitto agamba nti gavumenti bw'eba enerwanyisa ekirwadde kino erina okwongera amaanyi mu kukebera abantu abayingira n'okufuluma eggwanga. Ssekitto ayagala kalantiini ebeere ya buwaze kubanga waliwo abantu abatamalayo nnaku 14 ezaateekebwawo minisitule y'ebyobulamu olwo ne badda mu bantu. Bangi basingise mu kalantiini ne tuli nabo nga bavuddeyo aga nti laba nno nze ndi ali mu katale bakikakase nti kalantiini gye boogerako eri actual ORS wallahi tuli nabo. Awabudde bannannyini bizimbe n'abasuubuzi mu Kampala okukituukiramu beerwaneko okutangira ekirwadde kino bave mu kulinda gavumenti. Twali tugambye beekolemu omulimu bagabane fulowa mugambe nti wiiki eno fulowa 1 mwe mugula sanitizer, wiiki eddako mwe fulowa 2. Mu bifo nga Ssenti bali ku ddembe Owino management committees zirina zono areas nti bano bampale bano bamatooke bano bananansi abo beekolemu omulimu nabo babeeko kye bataasa. Sesanga Bate, BBS Terefayina, Gambuuze.